abamuti abalungi abeekuumira kusenga face to face simbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza senga omusajja atawooma yafaanana atya nsuubira nina vidiyo gye nali nkozeko ku musajja atawooma naye of course nga mu vidiyo tobeera ng'omuntu akoze live stream era ogenda kwesanga nga sibimazeeyo nga nkubyekubyeko nenjogerako byenjogedde ebirala ate ne tubireka naye omusajja atawooma bannange si ye musajja nti alina akasolo akatini abamu oluusi mumbuuza senga n'abasajja munnange nno babimbuuza nti ku mukira omunene n'omutini oba ku mukira ogwa medium n'omunene guliwo ogukyasinza okuwoomera abakyala omukazi okuwoomerwa n'akutenda nti owooma olina okuba nga olina obukodyo si kuba nti olina omukira omunene si kuba nti olina omukira omutini ebyo tebina ebikwataganirako mpoziko nkaddamu ng'akakira sigenda naguyita mukira nga katini obutini bwenjogerako mu bumanyi nga kalinga bwolaba olugalo luno olwa wakati inchi 3 kudda wansi mu luzungu bakayita micropenis ako kaba katini naye we kabanga manya like sigenda nagamba 3 nziyita 2.9 kudda wansi kubanga ne inchi 3 osobola okwegagamula n'obeera ng'osobola okuzina omukazi inchi 3 inchi 4 you are good to go kati owa inchi 5 inchi 6 yabeera mu average naye tetuli nnyo mu ebyo kali nkayisizawo muleme gamba senga nange alina akatini ennyo omusajja kasita obeera ng'omanyi nti akasiro kokawera inchi 3 okudda waggulu osobola osanyusa omukazi wo bulungi nnyo n'abeera nga teyeemulugunya mu nsonga z'omu kisenge nga ne bw'aba avuddewo n'afunayo omusajja ng'alina omukira omunene alinza obutamuwa gwe kyobadde omuwa equip yourself mweyigirize mwetendeke omanye engeri gye nsobola osanyusamu omukazi omusajja awooma ye musajja afa ku mukazi ng'amuzina awuliriza n'owuliriza emmana engeri gyekontola n'owuliriza emmana engeri gyesammula n'owuliriza emmana engeri gyesiiyiriza n'owuliriza emmana engeri gyewoomereza n'ogamba nti awo kati ndi ku katuufu naye nsobola n'okugamba nti waliwo n'abantu abatasobola nakwawula amaloboozi gammana nga n'ebyegategeeza temubimanyi enewe tujja kulaba ku nsonga y'amaloboozi nga temubimanyi emmana ekola amaloboozi ag'enjawulo okusinziira ku ngeri gy'ogizinamu kati olina okuba ng'omanyi nti nsobola gizina bwe nti okubeera nga mpoomerwa oba okubeera ng'omwagalwa wange akola ki ng'awoomerwa naye bw'oba tomanyi ngeri yagizinamu ntuufu ayi daalingi wange omulungi togenda kuwoomerwa mmana togenda kola ki togenda kuwoomerwa mmana egenda kubeerawo naye ng'eri bwetyo nga tebikuwoomera bw'oba oyagala bikuwoomera olina okukakasa era olina okutegeera nti emmana ngikwasaganya bwenti oba bwenti awo n'olyoka owoomerwa era n'olyoka omanya bw'ogikwasaganya mu butuufu bwayo then ekirala kye mulina okubeera nga mutegeera oba nga mumanya omusajja bw'oba oyagala okuwoomera omukazi wo tegeera omukyala biki ebimukolera mu kisenge okuviira ddala ku ngeri gy'otambuza omukira okutuukira ddala engeri gy'opurezentingamu omukirago engeri gy'ogufumitamu n'engeri gy'omufumita n'engeri gy'okyusaamu ekiwato awo omukazi agenda kutenda obuwoomi tebannange kiri ekisajja bannange saamu akukwatako n'owulira ng'amagulu gasanyaladde ng'ate abuulira ng'abikakasa nga si byakwekwenya nga si byakwefumba nga si byakukuwaaniriza nga ddala kituufu naawe okimanyi nti bw'omukwatako tomuleka kyekimu naye obeera otya n'omukyala ng'oli awo tomanyi na mukazi wo bisinga mukolera mukwezera naye mbu naawe ogamba bannange senga nedda munnange zina wange omulungi embolo y'okuwoma olina okubeera ng'oli musajja ali equipped ate n'ekirala olina okuba n'amaanyi g'ekisajja eyo nno nsonga nkulu kubanga kakati amazima kale tugoogere kati oba tolina maanyi g'ekisajja oba onkolera ki tubeere b'amazima olina okuba n'amaanyi g'ekisajja okitegeera olina okuba n'amaanyi g'ekisajja oba tolina maanyi g'ekisajja eyo obwo buzibu bwennyini obuba buzze bubagwire amaanyi g'ekisajja buli bw'obeera ng'ozina emmana ng'ogizinira eddakiika 2 dakiika 3 omwagalwa wo tagenda kukuwoomerwa kyokka omwagalwa wo waba takuwoomerwa kitegeeza naawe kennyini togenda kubeera ng'okola ki ng'owooma bannange tozina mana dakiika 2 simanya dakiika nze ndi wa dakiika bwe ziti weefeeko okakase nti at least nsobola okubeera nga neegagamula weegagamule bannange
wagagamula omuntu ategere nti naawe oli muntu. Obudagala gye buli ngenda n'ensomesa wano eddagala ery'enjawulo neero ngenda bba waayo ekikolo ngenda n'ensomesa eddagala ery'enjawulo wano eno ligezeeko leero lino bw'oligezaako ndigenda gezesa eddala tokoowa kubanga munnange anoonya obulamu tassa mukono bw'oba olina ekimpi ekikuluma bw'ogenda mu ddwaliro ezimu ne bakuba empiso eyo ne bakuwalulako 2 ng'ogamba kati nze bannange nze mbivuddeko sigenda kubiddako kubanga bannange nedda weekuŋŋaanya era n'osigala ng'okyatetenkanya mpolampola paa Katonda bw'akusaasira oluusi n'ofuna ettuufu kubanga ettuufu liva wala. Weerabirire weefeeko ate okitegeere nti nsobola okubeera nga nange nsobola okwetetenkanya n'embeera nga mmanyi engeri gye ŋŋenda okwekwasaganyaamu. Eddagala gye liri home remedies weeziri z'osobola okulilayingako n'ogamba nti kale nze sikozesa ddagala nti liirino naye ate home remedies nsobola ozikozesa ne neeyambayamba n'embeera nga nsobola okubeerawo nga nfuna ku maanyi. Bannange amaanyi g'ekisajja kikulu nnyo nga bw'okiwulira ku nsonga y'okwezina. Buli bw'obeeraawo ng'emmano gizina eddakiika 2 dakiika 3 omwagalwa wagenda kwetamwa atuuka okubeera nga takyayagalira ddala bintu byomukwatako nga buli bw'omukwatako yeekamwana nga nti tabyagala alabira ddala nti omumalira biseera omwokyera ebiseera bye nga tayagala nga bw'okiwulira. Weetetenkanya buli bw'onaabeera ng'osobola okuwangalira mu mmano omukyala ogenda kumusanyusa agenda kwewuunya agenda kutenda agenda kwagala agenda kutendereza naye teri mukazi gwe mmanyi ng'agamba nti omusajja oyo awoomanga bannange tasobola dde okuwangaala eddakiika eziwera kubanga ffe abakazi tetumalira mu bwangu tetumala mangu tulwawo. Then n'ekirala ekifuula omusajja okubeera nga musufu ye musajja asobola okukozesa kye tuyita pairing technique. Pairing technique kye kiko okubeera ng'asobola ozina emmana ng'ate bwakunywegera bwakuweeweeta nti asobola okupairinga ebintu okubeera ng'asobola okutuusa ku ntikko mangu. Tosobola kulayinga ku kituli kya mukazi kyokka n'ogamba nze kanzi ne buzinya ajja kubeera ng'asammula munnange kirinza obutasoboka. Bw'oba oyagala okubeera ng'akirisitu otuusa omukyala oyo ku ntikko olina okubeera ng'omanyi oba oyagala okuwoomera omukyala wo olina okubeera ng'omanyi engeri gye nsobola omunoonya ne muwunza ye naera n'asiriwala n'abeera ng'alowooza ku nze nzekka omukazi nga buli bw'ayima alowooza ku ggwe nga gabannange nze kambabuulire Patrick engeri gyankwasaganya teri musajja ndowooza mu nsi muno alinza kunkwasaganya nga paatu ng'awulira paatu ye paatu we yekka. So olina okubeera ng'okitegeera oba olina okubeera ng'omanya nti woba oyagala okubeera ng'okwasaganya embeera eyo bulungi nga bw'ogyagala olina okubaako by'omanya nti kino nkitegeera ntya kino nkikwasaganya ntya ate era ne kino nkikwasaganya ntya. Olwo omukazi n'abeera ng'anyumirwa era ng'akuwoomerwa. N'ekirala embola erebera emenya ekyo nakyogerako dda embola erebera emenya. Woba olebera embola okozesa ku ddagala osobole okuba ng'otereera osobola okuba ng'okola ki ng'otereera kubanga buli bw'olebera embola omuntu omumenya omukutula. Kale nze nesigalira nga nze Ssenga Faye wammwe 256 temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga nsaba mukama abankuumire abanjagalire mubeere bulungi mweraba temujjanga okumpagala nnyo bantu bange abalungi. Yeah.